Abalungi tubaniza nnyo ku program efe life experience nange mwana mwala Asha nava namatovu muli omutya muli bulungi kansubire nti muli fine mwena tetewelabira munange subscribe sharing liking ate commenting kyekikunyumidde omukulu director Tomsa yali ku kamera osobola okubanga omusanga ku numbers eri 0775 0399 98 osobola okubanga omusanga ne munyumyamu ku nsonga za music video gwayagala okola omuyimbi agala omutereza amaloboozi omuyimbi agala omuproducingira osobola okubanga omunoonyako omukulu oyo ate nga teweerabira Navas Beauty tukola ku bakyala makeup enviiri okuba yoyota oyina baby shower oyina kwanjula oyina kukyalo osobola okubanga otunoonyako wali eri mu town ku Majex Plaza level 5 room 27 osobola okubanga otunoonyako ku namba zaffe eri 0779 886 osobola okubanga onoonyako Navas Beauty onako lwalero nti ne bannange ate nga tuyina omulamu omukambwe wabula kamba njulire ku bantu bange wetuli ate nkomewo mbanjulire omulamu agonnako lwalero muli mutya mugyebaleko kandoze buli kimu kitambula bulungi. Don't forget to comment, liking, sharing and be part of us. Bo commenting wegate mbozi yaffe kibeere wamu Zekabuga Richard Mukisa bagala nnyo. Baviwazi bafa balungi muli mutya mugyebale emirimu gye mukola. Musibye mutya mwasize mutya muli mutya eyo buli omu mu nsi mwali. Era nga tubaniriza neera okuddamu okubeera naffe ku mulundi guno amannya n'eddoboozi. Yenze Rachel Harrison era nga tuzze wano okubaako ensonga ze tutaanya. Twebuuzemu wano nawali ensonga lwaki ziba bwezityo lwaki kimaliza kiri bwekiti lwaki embeera etambula bweti era nga naawe oli waddemba commentinga n'otubula view yo n'otubulira kiki olowooza otya ku nsonga eyo n'osharinga ate era n'onyiga ku kadaako ne tuba nga ofuna notification n'oteekayo videos okuba twandiyagadde okubeeramu naawe guno omulamu asigaffe ffekka wabula naawe ali eyo oli waddemba okujja n'otwegatta. Okay, abalungi era nga munaye nkugambye nti nkomawo n'omulamwa ogukwanjulira mulamwa akyo gwalero bane mulamwa gwalero mukambwe. Oh my god. Uganda zabu naye ate enyuma omulamwa ogwalero lwaki basereebu betuyita abantu abamanya betuyita abantu abamanyikiddwa mu nsi lwaki relationship zaabwe teziwangaala gwali eyo ezizo ziwangalo baziyuga yugosanga omuntu nga siserebu ninga buli mwezi ayina partner mulala ayina girlfriend mulala ayina boyfriend mulala kicho onako lwalero omulamu agwaffe lwaki obulamu bwabwe oba relationship zaabwe teziwanga tezibeera strong bawukana mangu so tuyinawo ko ama news agatambula agatrendinga gundi yayawukanye ne gundi mama yawukanye ne Katero ate Daddy Andre Smaibiti kugane bitutabula tunagamba Daddy Andre mwezi Daddy Andre story kinaye banange hey Rachel omulamu agwaffe nawe oli side eyo ekintu kino si kyabasirimu bokka kyaba ki okuba oli bamumanyi bambi bamanya buli kitekina kuli Daddy Andre wano yayagana nani ne Angela Katatumba yes dakiika 2 nti ate naganya ogenda ku musaayi si baserebu bokka n'abantu ababulijjo lwakwati mewati babamanyi kamera ziba tezinazinda basanga naye nga kibapeningawo relationship nejja oli nagamba tumala genda ku musaayi era ne mulemagana kuba nze nali nkikozeeko era kyali kintuseeko tulemagana so it's not about the celebrity thing kiri everywhere kiri vice versa yes. Mr. Richard nga Rachel bwagambye omanyi ba celebrities kamera zibatunuulira nnyo olaba omuyimbi bwafa lwakyogereza bwafa yes lwakyogereza kufa anti kati labayo zijukira eddako Kafeero bwe yafa tuba tukyali baana batumbira ebyo alina emyaka emeka mitonotono kakati Kafeero bwe yafa oba waliwo muyimbi kyawo mulala eyafa ng'abantu embozi banyume bagana naye bana abayimbi bafa nnyo abayimbi bafa nnyo twatuulanga ku radio ngaaliwo omusajja amuyita Saalongo John ngewakamu yali CBS oba ngewaka muzeeyi agitega nga tugenza okulima
nenga asoma ebirango okuva ku saa 6 paka saa 8 abafudde nga temuli muyimbi 2 hours nga temuli muyimbi nenga abika bubisi bafudde naye bwe bafaayo abayimbi 3 omwaka bagamba bafa nnyo no ebintu nga lwekyo bwagambye nti zino cases ziri everywhere ne because kamera ziba tezitunuulidde bali kati ffe bano kamera bezitunuulidde tubalaba nnyo nekino kiri buli wamu ate nekirala bambi baba lwakwanta bayewaddeyo nti agenda balaga omwami gwayina neze banempulira nti n'okugwa mu mukwano naye tekitegeeza nti aba agambye nti gwagenda okaddiwa naye mukama yagera bajjajjaffe nga bakaddiwa mukama yagera kubanga era bakaddiwanga nabo naye era still tulina ba step mothers ne ba step sisters okitegera you get nti relationships zalemererwanga ne bagezaako wala anti lwe bafuna bakaddiwa nabo kati bambi nabo abantu we bali just nti lwakwa nti ffe tulina obbogerako kati olaba nava ntumutunuzaamu kamera nti no leero ayina gundi White House bilinga otulaze omulala mukwano si bwenkola byange mbikolere eno ate bikolere ne watali kamera okitegera ne one those stick on you ne bakustickingako naawe ojala bajja kutandika obbakubalira okitegera anti kati kyengamba ndabayo osanga abantu nga bagamba abayimbi benzi abaki naye nga watuuseko mubacutex nabo benzi simaye ababoda aba taxi ne kubanga kamera ziteziba baamu abagamba abayimbi benzi kubanga bambi ngenda tambula naawe okitegera mugenda tambula babiri enkya bagambe mweyagala enkya otambule n'omulala bagambe mweyagala okitegera nti oli mukazi ofaana bulungi wegombebwa kati baba bamanyi tosobola beerako na mukwano gw'omusajja tosobola tambulako na mukwano gw'omusajja buli gobe ne baba bamanyi akola ki akwebakako akwagala kati ne batandika obbakubalira ye problem gye basanga nenze sikiraba nga kyamaanyi nze kyeneebuuza lwaki abantu abamu bagenda mu relationship nga tebamaze kwetegereza like celeb kati waneeno ani Angela Katatumba nkuze ndaba oyo omukyala kyogamba mukulu nalina mu primary I was nali njafula wali yavula ngola bali no let's not analyze that nange nya chenjukira nga akyakola charity yali obagulisa nga era mukyala mukulu is that not an issue kati omukyala oyo ekinewunyisa teyandibadde nti relationship ate muze mugambe a breakings up ate yaganya ogenda kumuza lwekyo mbadde manyi omuntu akwana leero ne mumalako ennaku ze mumala namugamba manyi hani twandyekebeza omanyi abasajja b'ennaku zino bokwekebeza kwabakola yarabi olwo ebintu nga bibiri byo bebatetagambye nti eyo kyokyanga ishu kubanga okuba kukiriziganya bwemugana okwekebeza of course nina right egana okubeera naawe yes nina right ogenda kunkakala okuba njagala bwoba njagala shokiza tugenda kwekebeza kati ate wetwekebeza tikitegeeza tugenda kukaddiwa fembi yes kisobola okugaana gwe nakaddiwa naye gwe nokaddiwa naye ogenda mutegeera otya munoonya mukama aliwa atya anti kati wajja ogenda mwawula otya kubalala kati ate ekinewunyisa Momo I can't believe it Momo bakyala bakolanika nika yakagwa baida omwaka guweze yagaana you people omuntu kasombera close kasombera close no mulusira nika kubanga kugatibwa yenge embaga yes nenga omuntu ze kyemanya omuntu kasombera close naye otandika omurealize okumuzula omuntu owaddala atandika okula okitegeera nti bambi Rachel kino ekintu baida bakifule nti si kyaddala kubanze kinkwasa ennaku kintiisa ekyo ekyokuba nti right now Momo yeyawukanye ne Dance Cartel tuwulira ekya Daddy Andre bikyali mu rumors birimbu banayite mu bintu za birimbu bayawukanye oba balina obukubagano obuliwo mu relationship yawe badde mayi Rachel omuntu ono ogenda okujja mu relationship nga maze kwetegereza nomanya Rachel yani ali ati embeera kuba nina Rose by the mwenyini yayogera ne story yanywako enjaga yakozesaako buli kimu ne Daddy Andrew akyusizza oyo omwana right now ate bangamba nti baawukanye baba disappointing abantu ensonga eri bweti asho olaba okwagalana n'omuntu twanirowooza nti kyandiwangadde ebbanga naye waliwo ekintu waliwo kino kiri nnyo mu bakazi gwofubutukeyo n'ogamba nti kangendeke walu kimaleyo emyaka 2 ffe situkirina
fetugamba nti kampasemu period ate tulina tendency nti wenjagala Richie agenda kunkolera kino. Yes. Kati once I get disappointed not achinkolera. Ekyo kisobola otwawo. Fe omwala averinga mukwano gwa omwala averinga girlfriend wa chaliwo oba mukachaliwo. Naganze no nano badde wa chaliwo emyaka 3. Nenga gyali atebwazaala. Ate nnaku zino mukola mwattu. Kakati mmwe bamama bino ebintu ebisinga biri obuzibu obusinga bulimu mmwe abakazi. Gwefumbirwa Richie kubanga kati yaliko yakuba ennyimba eziriko. Kati wezikakkanamu producer omulungi. Ye producer omulungi. Bolaba nga fe mwetandisa okukkamu n'onoonya omulala n'onoonya Tomusa. fe oba balala mwe buzibu. Abakazi yes. Mwe buzibu. Naye ate buzibu ki? yes tusogamba nti fe buzibu. Naye ate ekintu kino mulala kiva banaye Katonda nze nga Katonda yakireeta kubanga era ngenda kubeera ne Richie nga menyenzeyo ye producer omulungi yes mwagadde tukoze lava akoledde obuyimba bukubi. It's okay, thank you. Naye ate tugenda beera fena kufuna mukyala nga tekinda kubeera fenna nga temwatondebwa kuba wamu kijja kugaana the end of the day kijagaana you people muve ku bintu byaki n'ekigambo Katonda kubanga mwetegeera kirala nyina nange kyendowooza sente tekiriimu ki Rachel nyina ekintu kyendowoozamu oba abayimbi tebandiwasiza bayimbi abayimbi tebandifumbiridwa banakatemba tebandifumbiridwa banna ate bw'otegereza let me tell you bw'otegereza nga bw'okyogedde abalina relationships bwezi tebaziwangalako nga bbawe tetumumanyi obula nga tumanyi mwikazi kati omusajja nga tetumumanyi nga tumanyi okitegeera ziwangaala kubanga lwa nsonga bano balina buzibu ki time emirimu gye bakola ebiseera ebisinga omuntu ng'omulimu gwemukola gwe gumu mulema okwatagana ko lwa nsonga ogenda manya schedule oba kati essaawa zino alina obbanga nyuse kati awo essaawa zino aliwa okitegeera oliwa amasimu gafuka amasimu abere nga aliso ekintu wangakananoonyako mukyala Irene Amato atubuulire yakikoze atyo buhandrenga yes obuntu obwo tebubulamu kubanga Irene Amatovu ne obuntu tebubulamu nayo bamwe muyina malala oba fe tuyina malala kibuuza naye nga bane mwandigumiikiza munaye nkugamba bugambi teweerabira subscribinga ate no sharinga ate no likinga tunoonyeeko Asha Nava Namatovu ku YouTube osharinga olikinge subscribe munange kugamba bugambi beerako buli lwe tujja Rachel Namatovu Katonda yamuwa lutaya bane nange nsaba kapeyo banaye wesanga omutegedde nti newakulumya omutwe nakwetoloza nakuzza eno era maliza ku myojo Rachel waliwo ekintu ekirala okitegeera waliwo ekintu ekirala ndozo baana tubakuziza buli kambayo ka story edde nnyo nga ndi muto nga ndi muvubuka waliwo omulenzi tandisa okuvubukavubuka waliwo omulenzi yajja ewaka puliriza story eno ogyetaaga ekyo kambere gyo story egenda kuzikira waliwo omulenzi yali ku kyalo kyaffe nayagala okukwana kanyina seekanga nayita munze naye bwe batambulako oza sista wange nayagala tukole revenge nagamba kakati omanyi Richie njagala nkukwanire muganda wansereko nawe omwagale kati nze ne mugamba haluwa yenna namba oli gundi nekanedda naawe tulaba nga webwana akaddi wajja kulabika bubi nangamba wani agambye nti ogenda kaddiwa naye ne mugamba ndako sigenda kaddiwa naye nga nze ndabye maama ne taata atambudde bumu sirabangayo munno omuntu ayagalako omuntu n'amuleka fetwakula tumanyi nti omuntu afuna ogu ne bwe Richie agamba nti ofuna omuntu nga togenda kukaddiwa naye ndowooza n'abaana tubakuziza bubi tubalaze nti kaddiwa fenna naye mukama waba aleese embeera netukaddiwa fenna lwaki mwekikulire lwaki ogenda mu relationship ng'omanyi togenda kukaddiwa njigendamu nga manyi ngamba nti nsobola okukaddiwa naye naye mu maaso eyo nekirema kati netuge omuntu mwesibeeko nze neesibako mu relationship emyaka
kati oliwa after no wajali naye etubeyo wesiba ku relationship emyaka emeka olaba kinimanya ne wesiba ku muntu nga naye akwesiba okitegeera nti embeereze waliwo obutali mufunye misana standing nti wabanga naye akwagala era nga willing okubeera naawe still sit down ne mukivo solvinga nemugenda maaso n'olamuwa n'ekintu ekirala kye ndowooza abayimbi bano bafumbiriranwa abasigala beerabanga bayimbi okitegeera nti bwe nzija ne nkuwasa naava osigala ondabanga producer nga nange nkulabanga naava omuyimbi okitegeera so ekituufu kyandibadde nti bwe nkuwasa jjawo ekya producer ondabe ng'omwami ofukamire nange nkulabe ng'omukyala where necessary ate bw'oyogera ku by'okufukamira ono takisobolera kweddala era bw'okyogedde n'agamba naye ogera okuba g'omanyi oli serebu bakiyise ku interview eno neeri olemeddwa n'okufukamira maka gange nga nfukamira omwami wange nga nfukamira nze wano bw'obeera oyanjula singa ofukamira n'ogamba ne kambanjulire n'omwami ono nze ndi mwami ate nowewunye sirina mpeta ate nga nawe tolina nange ojja kwesibya nedda si nti ndi mwami wo nogamba kale n'omwami mukisa naye ukamwanjule gye muli nti biri ebya gundi ndi serebu obireka ku mulyango oba obireka gy'obadde yes notantwala nga producer nontwala ng'omwami okitegeera neweyisa ng'omukyala mwe temufumba mwebaserebu temufumba muyamalusoro kati omwami ono agenda kusanga nze amanye okuma essigiri mukwano siyo nti ogenda musigazi okitegeera kyeŋŋamba nti bambi bajja nga yes yakwagadde olabise bulungi ofaanana bulungi kubya hiiti gwaliko kati akututte waka kati ayagala kulaba gwe omukyala gwe gwani gwe omukyala atali sereebu kati era kyemugambye era kyekimu era kyengenda okwogera oli ajja mu gundi mu life y'okukwana ng'amanyi gwe naava naagala naava oku TV nalinako obuzibu bwe butyo n'atamanya nti alina kwagala namatovu n'oyagala omusajja ng'oyagadde tugeze Daddy Andre no kati tugeze Nina by the way tugereze kweyoka lwaki ogereza nnyo ku mannya g'abantu no kyekiriwo kyekitrendinga yes okay nze kamboogere Nina nze mu bulabo kwange kuba nawirako audio kuba Daddy Andre yajeyogere n'agamba banaye abayimbi mpulira abantamye omuwala amanyi obulambo bwa haso omuntu nga amuwe ekitiibwa kuba nze natuse neŋŋamba Daddy Andre nabuzibu no alina kyanoonya mu mukyala gw'aba ayagala obeera kiki ekyo batuula respect obugumiikiriza okitegeera ayagala gwanatugwanabya naye waka namanya nti alina mukyala we waka namulwaki mwaganya respect gye tugenda okulya naava teri musajja wano wansi w'enjuba ogenda kusanga nga tayagala ate ekitiibwa kino kyanjawulo si kitiibwa kino buli kadde okwamavivi ku ttaka Mr. Reti Jolly yonna manya omuconsidering ng'omwami time ye eba time ye neba interview nga sawa 2 bagambe sijja gikola saa 2 mukwano Rachel kyokulabirako ekinafu mwena muli basereevo Irene Namatovu ne Rutaya bawangadde so buli omu agumiikiriza munne Rutaya agumiikiriza empisa za Irene ne Irene agumiikiriza empisa za Rutaya kikyo ye patience enagana obugumiikiriza ate n'okubeera ng'oli willing okubeera n'oyo omuntu ate gwe siwuliranga ng'ojja musonyiwa emirundi kubanga omwagala babbi aludde n'ekyagulayo baludde bonna naye olaba ebintu bino bisesa waliwo omukwano gwange Stasha Mayanja Hajati Stasha Mayanja Farida ye Farida alina amanya oyo omukyala nze nakoma okumanya ndoza nga ali mu malyanga 10 oh my god kati ali mu America obimanyi Rachel sibimanyi nange mukwano gwange Rachel nange Hajati Stasha mukwano gwange temugamba mbuno ali mali America kati kambabuulireko nze ate nali mwagaliza nnyo kyali wange simanyi ebyamali I don't know ne what I know kibambi ku keeping ngogezaako Hajati abadde agezaako ng'ogenda gezaako ogezeeko pakati Hajati Sophie Nantongo
ayingidde amalyandozi omunaana kati mukwano mali abiri lwaki otuvuga speed yo kati abagamanya amatufu mugaŋŋambe manyize wa mubiru neno gyali aliwo akoma akagoma si mubiru ze bannange tobitegeera naketegeera wowenze kati olaba tudde ku nsonga ya Irene omanyi mu byaddala mu bufumbo oba mu baagalana wabaawo ensozi kati kino kakigireze kufa abakristaayo nti obufumbo ensobi ezibubaamu zenkanankanana waliwo sitole ya Yesu bwe yali mu lyato nze kankunyumize gule kyobimanyi yali mu lyato omuyaga ne gujja kakati abayigirizwa baali beebase gwe tewalaba basifirimu zino ne bamuzuukusa ne bamugamba munange tufa yes naye myana n'ateesa ki omuyaga kakati obufumbo bw'abantu abalina Katonda ekyenjawulo ekibubaamu nti buba bugootaana bazuukuka ne babaako gwe bagamba ti munange tufa ate naye bano basereebo Katonda bamuteeka ebbali buli kimu bakiyingiramu nga bo era omuyaga bwe gujja gubatwala bwe gutyo nze kyemmanyi ku kyeddiini katini omuntu yenna alina eddiini ye muntu asinga okutya okuswala yes era edda wabangawo n'engombo ng'abantu bagamba nti nze okuswala nfa pasita Bugingo mukyala we yes bawe akyamwagala nze oli gwe mmanyi omukadde gwenyogerako nti bawe akyamwagala ono naye mwami yakuwa yagamba ne nawulidde bamukwagala nnyo pasita Bugingo Haji Bugingo naye bwe nawulidde bamuyita naye kyengamba mbadde example y'omukyala oli omukyala musabi nnyo alina okukkiriza nti Katonda we ajja muyamba ate era byawulira nga tali ready kugumira bukyawe kubeera mu bantu nga bamanyi nti yakyayibwa alina ensonyi okutya okitegeera naye omuntu omulala yenna aba yafuna dde omulala okimanyi batulagira weekend ne batulagirawo omulala okitegeera talina kutya muye talina kuswala muye bwe tuva mu kamera lwekyo nenaaba mugenda kuŋŋamba babakyawala era enkya ne muzaawe my motto is ekyabyeko mu media kati nze not us Rachel katukole bwetti omuwala abeerawo neki tudde ku sitole ya Haji Bugingo Haji Bugingo bannaye tudde ku sitole ya Haji omusajja mbadde ndowooza nti ate ye Haji Bugingo yandigumiikiriza nnyo obunafu bwa kozi maama bamuyitaani mukyala Teddy Bugingo yandibadde agumiikiriza nnyo ate naddala bano abantu nedda waliwo ekintu kye bayita okulabirako kati bano abantu betulabirako sitole ya Bugingo ani yagireetera okuba mu mawulire mukyala mwami byatandika muwala we nedda kasa Haji Bugingo yasituka n'agenda ku pulpit n'agamba n'ayogera obuziina bwa mama ng'ayatula erinnya n'agamba omukyalo ono namugumiikiriza n'amala emyaka 3 ng'ali mu nsonga z'abaki nga tagize n'eŋŋuma ng'omusajja awo yali amaze obiyita mu kamera obulamu bw'abaserebu bannaaye kati ne Haji Bugingo serebu yes serebu kyekimufuula serebu bw'alinnya mukwano kati nze nsobola tambula yes omuntu gwe bamanyi gwe tumanyi but is a celebrity because ye pastor tumanyidde tumumanyidde yes munjiri abulira enjiri celebrity I think kubanga popularity yalongola banga olaba abapranyo alina kyalina naye nga walinnya tumumanyi buli muntu amumanyi so obulamu bw'abaserebu Mukama Katonda sitaani abuveemu kubanga kyo kisusse abantu beekubye embaga abaana baggwawo buwoomi naye abaana baggwawo embagayo yadde kamera muzitadde kuba nammwe ono muzaddeko Rachel mufumbirweko naffe tubawogereko tugambe wano Rachel yagize yakafumbirwa Rachel yabagira tukuze nnyo musaana okuva ku lujja kinyuma nnyo mulimu nze abantu bendaba mu media omwo ne banneeyagaza ngani I swear to God ng'osimbawo n'omukono nga twanako ku bbaawo Rachel manyi bange
Wotalabangako bawe yakweyagaza. Aye nekyo tolekyo soko stopingeko. Tibina bintu bya relationships. Yes, omuntu abera free okulaga obulamu bwe. Tewali amukuba ku mukono. But still nga mwefaako nyawo. Is it right? Musango. Okay. But still, nze mbadde ngamba ku lwange nti kinyuma no falling into a relationship. I mean into love go. N'omuntu wo nga wo na family yo okitegera. Otegeeza. Ye nekirala. Nga tomutukubya nnyo okutulaga kisses. Ekyo soko stopping. Nga Rema bwali ne doctor. No. Nedda tukyongereko. Rachel. Ate Rema kyakola kikyamu. Katika nkuleko ensonga wati ntogedde bwekyo kubanga lwansonga agenda funa kaskini ng'omwana yakafekinze. Rema kataloza ali mukulumi. Ali mukulumi. Nedda kankubulye ekyali mu kukola. Kankubulye Rema kyali mu kukola. Kati ate ali mu kutunda dokita. Yes, amutunde. Omuleka anyumirwe. Kati nowulira. Rema omukyala gwe yaddiire wa dokita yamugamba Rema tusanyuse nnyo okulaba tukwaniriza mu maka naye njagala nkugambye nti sigosembyeyo dokita muntu w'abakyala kyembadde ngamba kakati ate bw'omuteeka ne mu kamera naye akamisunderstandings akatini akwe kajja baleetera anagambye yasembyeyo okitegeera abantu baagala kati balinze balabe what next okitegeera nti abantu oba badde ekyokwogera oba badde obalaga nti mundabe follow me okitegeera mu following ne likes zeeyongera osanga kyalo once you keep your private so wange njamulaga ngo nabanga ne oba breaking the up tashina nyogo yero kyobade ncha kugamba nabaddeko somewhere mu kizungu nakunyumiza ku store ako nendaba some kapike on computer sabifaaka I mind my business kumbo omukulu omu gwe sigenda kwogera lingi nze tonsongamu I just knew me sigwe akankuba omukulu omu olaba gera mu maaso omukulu omu omutegedde omukulu omu nga kumbe baba kweyifaananyi ene bwe nalaba muwala nzira ku social media ebivundi kongusini nga tukome ku kongs nyana temutulaga kisses temutulaga anti kati waliwo yagambe nagamba nava relationship zino nga ndaba zigira zifairinga mangu tezifairinga mangu lwakuba nti bali mu kamera mubalaba mangu mubategera mangu ekibagenda ekituufu kiri bwe kiti oba bayimbi oba si bayimbi singa osalawo n'ogamba nti nfumbiddwa oba mpasizza you guys ekikufuula omukyala ewange naava Richard mumanyi okufumbirwa n'okuwasa kyeki bane ekigambo kinene kola bwoti bw'oba tonnaba kutuuka kufumbirwa tofumbirirwa ddala byonna bikole bw'oba tonnatuuka kuwasa towasa kati ogambye nti Daddy Andre yagambye nti omwana aganye okukyuka ayagala mbu bulamu bwa haso newagezaako mukyusa agante bw'oba wali tonnaba kutuuka kufumbirwa wandisigaddeyo mu bulamu bwa haso n'omala obumaliza n'owulira nti obukoyo obukuse bukuli wano ne bw'oba mukazi musiisi wa muwogo ku kkubo bw'oba tonnatuuka kufumbirwa kino tukijje mu bayimbi bw'oba tonnaba kutuuka ku falling into relationship sigalayo mu bulamu bwo bw'ekiyayi ne singa osala bw'oti n'ojja ewalu kino ova ewattomusa ate mubeera like bw'omumala minenge gye mukyusamu obulamu abasajja bano abantu sorry so let me first say this abantu bano ababeera mu relationship says katulaba ngoyo omukyala nina love we are crossing another mamenina okitegeera alina abantu be inspiring ne bagamba oh Nishayeza mtu asokola ebyekiya byonna nabimana settling down. Mu inspiring abantu banene. Ate bovaayo still oba tumukoze bulungi. Tubakoze bulungi. Oba tu disappointinze. But ate sige tagenda kubeerayo akabayi amaziga ku machaka ongezi mututo lokubanga agenda sanyu samwe. N'ekirala kyembadde ngamba Rachel. Banenya yes abakazi tusobola okubanga naffe tulina ensobiza ffe n'abasajja nabo ate basobya ne tuguma n'ogamba wayi kamuno ne mama n'ogumira ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu ate abasajja temulina bugumiikiriza wano wakamalo tugama mboozi eno yennyini nti gwe wagumirako mu bufumbo emyaka ejja olaba waguma nnyo yawula relationship n'obufumbo mukwano wagumira mu relationship ebiseera
nali sina binfuula busy nomala otuula wansi ne Irene Namatovu nga maama. By the way, I respect that lady. Even me. Omukyalo oyo asobola okugamba obugambi byayiseemu n'otuula n'ofumba. Omanyi kye kitegeeza okufumbirwa omusajja nga serebu ng'ate bamwagala nga buli muntu amwegwanyiza n'obeera naye omwaka gumu 5 10 15 oyo omukazi alina byatomera naye n'abizza mu kisenge nemmwe ne bwe mutomera ebinafu mbireeta mu kamera ekitufu kyeki gwokimanyi mbuno fedda muzeeyi bwe yakuba nga maama oluyi nga maama akaaba mu kisenge neiba najja ng'ayita mukyala kaddu nga mami agasangula najja bweru ng'aseka era kambabulye ne kino ffe twakula ne tutuuka kula nga tulabyeko salabako mami na dadi nga bagenda mu ttooyi byegamba ge mazima kyotegeeza kyeki bakumanga ekitiibwa ky'obuntu obukulu bw'ofumbirwa oba okuze era maama yatutumanga ogenda emugga linda kubbabuuza maama yatutumanga ogenda emugga abasigadde waka nga maama akwata olusolo byo n'agenda ng'asalira bw'ati mulaba n'abulira mu ttooyi musooke muleke okugenda mu ttooyi kiva kuki naye ate era mulimu abantu abali famous bemanyi nga ye ali free okugenda mu ttooyi. It's not about the toilet issue. No, nga when it comes to his family mukwane no baba nga time we baya family. Yes. Oshagira. Yes. Nga we baya family mbo abagamba nti kati business awo mugenda genda musite ebinyo mukole bichi mugende onana ne kasama yati kati ali waka kale no obo kwisimu nga emergency natavaawo kati sinzi omuntu engeri tutemu n'engeri gyakwata mu eshonga yayawukale nava ebintu byabaserebo biraba obufumbo nga kasente kazi drivinga nga kasente kataka kalya bwe kati pa ze pathway zowulira nga kasente kabadde kabavuga omukubonga yanibanga naye ino nafanaka neva ku bantu asijja kwogera ku sister abula kanjogere ku mulamu naye kati abantu amu bansebera kati nga shonga mulamu okusaidiwa kusaidi lwekyagimanyi nze mbuuziza siri tuli baana bawala tulina kudda kusaidia ya muganda waffe aliwa yenna omukulu oyo alabika naye anoonya oba kanya kuba naffe anti kati waliwo abajja kati okimanyi nti waliyo n'abantu abo abajja nga zekolya mwana w'abandi libiyo webale kukyogera n'okinzijukiza baserebu abo bajja amini abantu abo bajja abatali n'omu naye kakati kakuserebu okitegera nagende wabwe neyanjula nakwembaga nakola bitina ngayagala linnya bamwogereko kyogamba ono muganda wange w'emasaka yali agala linnya ku Nabatanzi oyo naye atuleke oyo no serebu oyo mulaba oyo serebu erinnya Nabatanzi yali alifuna kwoli kakwano sirika ozi wa Masaka mwana wa ku Kalumatendo naye Kalumatendo oyo waliyo abantu kuba omusajja gye buva n'egye bujja Richard bagamba gye buva ne bwenkana kyekiri kyonna tosobola kuvaayo omusajja n'oyogera nnyo omwana wattu tayogeddeeko wadde n'akagambo era bannange ayogera eki bw'abanga ye mukyamu banesikirabanga ekyo ayogera eki bw'abanga ye mukyamu ye mukyamu sigambye ye mukyamu ngambye bw'abanga ne wabe buli omu alina okuva saidi ne defending nga mukyamu bwe yadde n'aka mpozi omusajja bali bavudde n'atugamba nti bamukuba kalifuumu ne bamugjamu emitwalo gya $1 mu nsawo awo omuwala ali bamukyamu naye waba yakwata ku sente yaziwaayo mulaavu tugambe ye yamwanga bwisente muwa bwibuibui ekyasinga naye alina bwe yafuniranga yafunanga omulezi yagamba waayita emyaka eja nga ne waba agenzeko ewa maama mu kyalo n'alaba emiyembe emito talina yadde ekirowoozo ekimugiraga mukyala nga yayozaayo akayembe omuntu okuya ekisinziira ssente okitegeera ekintu ekyo yandyewummuzaako naye alimba n'ayogera nnyo kanali nefuna omusajja bw'ati aba anyuma wagambye dolina omusajja omaze mu relationship emyaka 2 mbw'ogumikiriza nnyo mbadde mbalimba tonna bagumikizako yadde n'akamu genda otule wansi wa Namatovu
anti wali nyanga tufumba abenga bimukwano tunoonyereze mu myaka ebiri oli mu kukaaba Rachel mulidde munze abenga tufumba Rachel stomanyi nguta amasepi kifumba yo tebiriko kufumba biwooma kyokka bisingawo n'okusingawo wabimanyi nedda mukuta amasafira ne mukune mufumba munaye nkugamba bugambi subscribe ate sharing like nga commenting ate ekikunyumidde ku YouTube osobola okuba nga otunoonyako Asha Nava Namatovu ku Facebook eri Asha Nava Namatovu official osobola okuba nga otunoonyako emboozi yafe ate nawe n'oginyumirwa Richard twali kumulamwa lwaki baserebu lwaki omukwano gwabwe teguwangaala ensonga eri bweti kino kitwala okuva gye kuva ne leero omayize nnyo omwana wa church naye byokola bya church nnyo wamagwa omanyiro ekyo ensonga eri bweti Nava buliriza twalina sister ku church eyo ng'asinza ekibiina kyonna ekikiriza nti yes ono sister ajjudde omwoyo weewaawo nga kituufu abooluganda bwe twali eno mu kibiina mufu abalenzi nawabaawo eyamwegwanyiza nasituka n'agenda wa pastor namugamba naye pastor njagala kuwasa sister gundi pastor nagazi sina mutawaana genda oyogere naye bwe mukkaanya tulabe ebiddako naye ng'oluganda teyeegombye sister ng'omukyala okitegeero basimanyi bwenza kinyonyola nga yeegombye oli sister asinza sister omusinza kakati naave wa pastor nagenda wa sister nagenda kumuna sister nga nkwagadde njagala kukuwasa linda kore ekyo namugamba njagala kola ki kukuwasa sister nakkiriziganya ne brother sister nagende wa pastor namugamba pastor brother gundi agambe yagala kumpasa ko pastor namugamba yes nange yazze nantuukirira mukkiriziganyiza ko sister bumpa go ahead sina mutawana naye nagamba fine brother nawasani sister nga wasiza sister omuki omusinza ya tawasiza nava omukazi awasiza nava omusinza namukwata namutwala wa gamba ewaka bwatuuka ewaka nga sister omusinza sigwasanze mu buliri oba okitegeera nga byalaba ku pulpit si byalaba mu sister ono wa mu buliri naava wise ng'omuntu omukulu nga nava omuyimbi gwendaba ku stage byayimba n'eddoboozi bwe litambula awo nnyini mbadde njagala okugambya nti nange nyina kapo gye mmanyi babagatta n'obagatta naye nga oli ayagala omuwala lwakuba muyimbi musinza nnyo eddoboozi lye eddungi nnyo okitegeera mu kyaki ne babagatta ne bakola okufumba just Rachel kubanga sister amusinza ayina eddoboozi eddungi waba asinza bw'osalawo okuwasa omuntu omuyimbi bw'osalawo okuwasa comedian bw'osalawo okuwasa omuntu ava mu group y'abazinyi dancers okitegeera oba okufumbirwa towasa ono omuwala omuzinyi mu video z'abayimbi nga bw'anyonyerwa ekiwato muwase ng'omukazi kiri ekya stage kibyeko amaaso mutuuse waka nga mukyala ogumikiriza obunafu bwe bw'omusanzeemu okitegeera sister asinza nnyo ku stage ekibiina kyonna ne kikwatibwako bw'obutuuka ewaka ng'ebyomu buliri si mulungi nga bw'abeera ku pulpit ng'ewaka tasinza osegeera gumikiriza ekyo omutukwate nga mukyala mpola mpola omute asinze nemo tumukolere tutya ono anti waliwo lwokubira omukazi essimu oba omusajja essimu mukirina abawala n'abalenzi nogaba naye gaya ayogera bulungi okitegeera bannange omuwala ayogera bulungi n'oyagala n'omulabako ogenda okituukako nga kiringa eddubu baboogera bulungi ku masimba disappointinga batya ewaka teboogera dabayo omukubira akasimu agamba olakiwulira yes baby how are you baby kwegamba nga eddoboozi eyo likusika disappointment simuzisanga waka mu buliri waka mu nju kati ebyo byonna byonna kiriwo ekiti omuntu mwagale ng'oyagala omuntu wo nga tomwagala lwakuba nti omwagala lwakuba kyali yes that's the point omuntu mwagale Richie mwagale nga Richie tonegomba kubanga bwenjogera ofa otegera kubanga mama yanyiga bunye bulungi kafeesi gwe bontwala ntwala ngo omuntu gwoyagadde atali
nga tolina kyokakatiriza ku mukwano gwammwe nti namwagala omuntu bw'omwagalako ssente ate mbuli tewabayo ssente zigenda kuggwawo still wezinaggwawo togenda kusigala kuba mwagala kola nsonga kwa ssente okitegeera bw'alaba Daddy Andre amulaba nga producer Andre bw'alaba Nina Rose amulaba nga artist omuyimbi okitegeera so nga ate enkya n'ebya star biggwawo okitegeera naye ate mulina okusigala nga muli babiri nga biggwawo oba oliawo agenda n'amulengera ng'ataddeko ka make-up kakati bugenda okukyanga basize bonna nga tekuli make-up nga Nina Rose tategereka alinga ekinyonyi naye ate kankubuulire tomanyi kyekitegeeza abaana abobuwala betekako make-up anti fe batuga nedda mwenna fe ewaka batugamba bw'owasanga omukyala ozukangako ekiro omutunulako bwoti era nze naava nensula naawe ekiro bawe base mutundi nzukuka nenkutunulako bwenti nga wagenze nonaaba totaddeko kantu konna neŋamba naye kituufu tunoonya ekituufu kyamwe ate mwe mukyategeerekeka mwambala n'obukookolo kankubuulireko wali omukwano gwange nali siri mu Uganda nga ndi wabweru eyo nakwana omuwala nga mwegombyeko kabina bwe batuuka mu luumu omwana n'agenda okunaba yagenda okudda nga talina kabina kyali wange n'anyiga n'amuleka nayo yakambala oba mu bwambalo oba mubwekubako simanyi naye kati naku zino outfit tulina okwambala tunyumye tubanyumye mubitwekoza nze nyiza okuba nga nkwagaddeko kabina ate ng'ebyaddala tukalina musigale nga muli mwe mwaba bitwekoza bannanga ate yo tuveeyo bannange naye ng'omulamwa gwaffe bagayizi gwaba serebu lwaki baawukana lwaki mukwano gwawe muneegukyankana gwoyinza okuba nga oli serebu toli serebu naye nga naawe mukwano relationship zo ziyuga leero obeera mweno buli mwezi kati nina gwe mmanyi ye buli mwezi abeera mu relationship ndala which is okay gwe bakumanyako ddi no kati ezanga nti kati obuzibu bwe buli mwagala kunkolako interview bakumanyako ddi no Director Thompson omwana mutunuzeemuko kamera okumala omwezi gumu tulaba abantu banaaba nabo mukwano siri mwezi ate gambye oli mwezi no ati kyotegeeza nti ndi nedda tuyinza okuba nga omwezi mulamba kutunuza mu kamera ng'olina omu oba nga tolina kati ngambye tulabe boona abaana bo ayinza omuteekako kabwenzi mita nga buli lunaku balina okukakanika kaba kafudde bakuteeko bwenzi dorometa buli saawa kakutuuka akalimi nga kakonayo bukonyi mu 12 220 ne kakutuuka ne kagwayo bazza kazi mama nga osinatuuka Rachel oliwa Rachel baaliwa ataina ali single and searching not searching ne Rachel oyogera ekigambo ekyo mukwano are you single I'm very proud give me 5 woman kubanga I'm team Rachel by the way single are you single nze ndi single okay bane tufundika omulamwa gwaffe buli lwolaba nga engalo zino tonaziraba kompyuta muzikwala ne muzisula mu bitanda anabe mwagala kwesaba bufumbo bane abagole betuke fete tujja kuba mu kamera tulaba mu kamera tuziko omulamwa gwaffe Rachel by the way kalowooza kikowa kuba naffe baganda baffe mikwano gyaffe basista ba brother so either ayinza okuba muyimbi oba nga si muyimbi kalowooza kikobawa mu relationship akalowoozo kengenda okuleka nze munaye eva mbala ku side y'abakyala kengenda okulekera abakyala abawala buli muntu akuzeekuzeemu agezaako okugenda mu nsonga z'omukwano soko osoma omuntu soko omwetegereze soko omumanyi va mu bya alina ssente va mu bya alina erinnya muyimbi mulungi alina eddoboozi alina akabina tegera omuntu oyo ani owaddala kubanga eyo eba university ndala which is temugenda kimala leero oba ogenda kuyiga buli olukya mutegeere mutule wansi mukanye ensonga sina kirala kyensonga kwongeraho ku ekyo mpozi ne Katonda mwekwate Katonda owali Katonda teri kirema okay nga mayiriza toyerayo kusubscribinga okusharinga okulikinga comment be part of the program be part of us be part of the conversation bera wamu naffe tunyumyemu twogeremu tuyita mu comments zammwe ne tulaba oba oyinza tugamba omulamwa gweyagala twogereko wansi mu comments zaffe tekayo omulamwa ogambe mwogere ku kino tujja kyogerako wamu naawe kyenyinza okuleka kiri nti bw'ofumbirwa omuntu yenna
this is not about it's not only about the celebrities or bachi bosala okufumbirwa nogamba kati nve waka nfumbirwa oba nva mu karumu kange nfumbirwa oba ngenda kuwasa tani kokuyisanga omuntu obuvunanyizibwa kitegeera eri omuntu wo neri abakulaba kitegeera kyuse embeera zo kyuse neyisazo wise ng'omukyala kati afumbiddwa n'ebintu by'ogamba engalo enjala zange biteke bali kitegeera omanyi nti ofumbiddwa olina okufumbira omwami kigambo obufumbo kitegeeza gw'ofumbiddwa omufumbirenga onaafumba otya ng'enjala ziri bwe zityo kitegeera fumbira omwagalwawo muwe ekitiibwa mu respecting kola buli kyolaba nti kyetaagisa okukolebwa ng'omukyala omwami kola buli kyolaba nga kyetaagisa okukolebwa ng'omwami ndowooza tewali kirala okujjako okusubscribinga temwerabira okwekuuma covid-19 mungi mutambule nga mwambadde masks sanitizers buli kimu mubeere bulungi sigadde nze Kabugulu Kyali Mukisa ate nga munange teweerabira subscribinga likinga sharinga ku YouTube tukozesa Asha Nava Namatovu ku Facebook tukozesa Asha Nava Namatovu official osobola okunonyako ne ku account yange nkozesa omwana wo Mumbeja Nava tusobola kuba nga tunyumyanyumya munange nkugamba gwali eyo oli muyimbi toli muyimbi osobola okuba nga naawe commentinga notubuulira kikyoyizeemu kikyo wa program yaffe life experience tuyiga ebintu bingi twogera ku miramwa mingi nkugamba bugambi beerako tovaako sharinga likinga commentinga yitaba no invitinga leta n'abalala babeere nga tubeera nga tuli bangi abagiraba nkugamba omukulu abadde ku kamera omwami Tomusa erinnya lyo linsombwa nenga Mr. Musazi osobola okubanga omunoonyako ku namba ze ez'essimu ate nga akola music omulungi aproducinga bulungi akwata bulungi video awandiika bulungi osobola okubanga omunoonyako ku namba ye eri 0775039998 nasobola okubanga akola ki akuyamba kati nga ne banavazi beauty tobeera bidde bali wala eri mu town ku Majestic Plaza level 5 room 27 osobola okubanga obanoonyako bakola ku bakyala makeup bakola styling z'enviri basomesa buli kimu ekiri mu beauty baba bakikola osobola okubanga otunoonyako ne tukufefeta ne tukuyoyota n'ofulumanga otunula nga malayika banaye mwebale kulaba mwebale kubeerako tubaagala nnyo mbagamba bugamenti mubeere bulungi bye bye